Mama Kyagulanyi Jjinja. Bannange kitegeeza goli futsojja waffe weeyo w'amaanyi nnyo. Muleetedde n'akamuli. Valentine ya Uganda. Bannange. Nambeemu mutima gwange. Ng'asubiddwa nnyo. Yakusobola okamutwalira. Kali kampe bannange kamutwalire. Ye Valentine ya Uganda. Bannange. Wow. Weddemu ne perfume. Ngenda kamutuusaako. Mutabani wange oyo president ye Valentine ya Uganda ate ye nambeemu mu mutima gwange kubanga ye munonozi waffe w'eggwanga. Amina. Yagenda okutuyambako essente ziddemuko valyo kubanga bannange natuuse mulago bangambe emiliyoni 6 okunongoza amagulu naye nga sirinaamu wadde miliyoni naye nga nkola okuva ku Mande paka Lwamukaaga olw'Essande neŋŋenasa naye ng'embeera mbisire ziri mu valyo kati essuubire nena tulitadde ku ono pulezidenti wa wano State House era wano kereddemu ku makya ku State House eno era nga musabira mikisa ono omwana Katonda amuwa omukisa. Amina. Kubanga ye muntu w'abantu yantuusizzaako wano sente kyasobola kuddamu valyo okugira nga pulezidenti ate mupya agenda otuddizaamu omutwalo gufuuka omuki omutwalo emiliyoni ebe ng'ezitowa nnyo ng'ezitowa nnyo ng'eyasookawo nga pulezidenti Museveni nga yakayida sente dedaalimu amakulu omutwalo nga mutwalo ng'olukumi naye essaawa zino kebe emiliyoni teriimu. Kale munange obubaka ngenda butuusa ku pulezidenti bulungi n'akamuli ngenda kugamba akamuli kamuwe omugambe mwagaza Valentine ennungi era kankakwase shifula akatwalire ddala ku meeza ya pulezidenti bw'anaakasangawo ajja kitegeera nti okamuleetedde Alaavu abantu gye balina eri pulezidenti w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine nga wawulidde mu bigambo by'omukyalo oyo nti aviiridde Jjinja era azze ku Valentine eno amuleetera akamuli. Unfortunately tasobodde kubanga amulaba naye at least asanzewo secretariat. Byonna tukyali awo tukyali mu NUP bannange abaana ba NUP balina omukwano. Waliwo akavidiyo akatambudde kansooke mbawo akavidiyo kano. Akatambi ako abantu badde batandise okwogera simanyi Namasaka simanyi waawa omwami oyo gw'olaba anekaanese bw'atyo kyentegeddeko mwami oyo wa kibiina kya NUP nnyo era mbw alina ne kaadi era omwami oyo nti omulimu gwe avuga booda ate omukyala naye munnakibiina kya NUP nnyo kakongoliro naye nga atunda jackfruit mu katale oba atunda fene. Kakati kibiina kya NUP beekozeemu omulimu ne basalawo babakolere ka Valentine's party oba celebrations. Basaze ne keeki nno keeke ebadde nga yonna ya reedi enekaanese so balonzeeyo mu bangi ne bagamba nti tulina abantu baffe bangi ba foot soldiers naye abantu bano katubakolereyo akantu k'enjawulo basobole okubanga munnange bonna basanyuka ku lunaku nga luno olwa Valentine. Kekatambi koolabye nga bambadde bonna reedi bali ku piki oba babadde bagezaako kuba nga balinnya ku piki yonna gye babadde bagenda babadde bagenda ku kabaga kano akategekeddwa abaana bano bannakibiina kya NUP. Ogwo gwonna mukwano munnange gwonna mukwano babagaziza olunaku era ne lutambula bambi ne lubatambulira bulungi nnyo nnyini ddala nga nvuddeko eyo maybe
kanzireko mu nsonga tukyali mu kibiina kya NUP ez'Ekawempe North. Munnange amawulire gayitinganye ne gatambula ne gagamba nti Luwemba abantu waliwo abamuwaga bamugamba naye kennyini asuubira okubanga oba alangirira nti ajja kubanga ajja independent. Bannange bamukoledde akatambi kalomba. Bino muganda wange Alexis Luwemba essuubi lyerikola obulamu naye ate essuubi litta singa lisukka. Mu buli kintu ky'oyingiranga mu kiyingire n'essuubi eringi ennyo naye nga liriko ebiri kontrolinga. Omuganda bwe yali akola engero teyali musiru buli lugero okuluteekako olugero olulukkakkanya. Oba okyagamba nti Linda Kiggweya afumita mu kiro oyagala okukozesa obwangu, Omuganda najja n'akuyiwako amazzi nti ate bbogubboggu si muliro. Oba okyayagala okutambula obw'omu nti amawule tegookya mutima, Omuganda najja n'akugamba naye ate agali awamu ge galuma ennyama. Kati Omuganda buli lugero oluleeta essuubi ayina amazzi ge yaluyiwako, teyaluleka kutaayaaya. Buli lugero olukubuguutanya ayina amazzi ge yaluyiwako, teyaluganya kutaayaaya. Nabwe kityo mu buli kyokola kyonna beera n'essuubi, naye ate tokiyingiranga n'essuubi eddene ennyo kubanga bwe lisukka bw'otakifuna oyinza n'okwetuga. Sisobola kukulimba nti waliwo asobola okugaggawala nga talina ssuubi, kubanga ate essuubi lyerikola ebirooto. Naye essuubi lirina kubeera lya kigero. Essuubi lirina okubeera nga lipimiddwa era nga lyeteekeddeteekedde nti kye ŋŋendamu singa sikifuna ŋŋenda kukola ntya. Omuzimbi w'ennyumba azimba ennyumba amatiribona either yakusulwamu oba yakukoleramu. Naye wadde agitaddemu ssente era nga yeesunze essuubi ssanyu ligenda kugibeeramu, ate asookako mulyango gumutolosa ng'omuliro gukutte. Omulyango gw'emmanju ogwo tegwali nga gwafuluma kugenda kulima. Omulyango gw'emmanju ogwo tegwali nga gwakugulira bagenyi bayise mmanju, wabula gwabeeranga gwa kaseera akaakanaayo kyani. Gwabeeranga gwa kaseera ka kubuguutana, y'ensonga lwaki gwatuumibwa emergency door. Kaakati azimba ennyumba amatiribona ey'okusulamu oba ey'okukoleramu ng'agitaddemu ne ssente ze nnyingi, olaba ateekako omulyango gw'okufulumiramu singa bibeera nga bitabuse. Gwe gwani ajja mu reesi ng'osuubira buwanguzi bwereere ate ng'olwedde waliwo ne banna abalala. At least singa wali mu reesi ey'obulamu kyali baddokke, kubanga mu reesi y'obulamu tukompiitinga na birooto byaffe. Era buli lw'olaba nga goozi zo ze waseetinga tozituukako osobola okwongeramu n'amaanyi. Naye wadde ng'oba okompiitinga na birooto era we bikulema toyinza kwetuga kubanga wasuubira nti omuzannyo guno gwenzizeemu ogw'ebyenfuna gulimu okulemererwa. Naye ate ggwe yali akompiitinga ne basajja banna abaakusinga okusoma, eyali akompiitinga n'abantu abakusinga emyaka, eyali akompiitinga n'abantu abakusinga experience, eyali akompiitinga n'abantu abakusinga ground. Ki ekyakuleeta mu kuvuganya ng'olina essuubi lyonna nti ogenda kuweebwa kaadi? Y'ensonga olunaku olwaleero lwaki oli so desperate ogamba ngenda kujja nzekka, bannakawempe baagala nze, twabaweereza ntagala 2, twabaweereza emirimu gye tutaatuusa gwe naani? Emirimu gye mutaatuusa gwe naani? Kakati eryo essuubi eringi lye weeteekamu, eryo essuubi eringi lye walina lyeri kubonyaabonya, ate nga terigenda kukoma kubonyaabonya, kati ligenda na kutta political kaaliyayo, kubanga essuubi lyo eriba nga lyafiiridde ku primary. Abasomesa ne bakugamba toyise togenda mu kibiina kirala,
n'ogamba nze bampeereza ku ssomero nga bampeereza kuyita naye ebisaanyizo ne makisizo tezikusobozesezza kuyita. Ne bw'oligenda mu kiraasi endala obeera weeyonoonera budde kubanga togenda kugiyita ate nga ne gye wavaamu togikakase. Mu bufunze kigenda kwetaagisa okudda emabega ate olwo emyaka gibeera gifuuse ebiri gy'oyonoonye. So nga ate luli wali ossa omwaka gumu gwokka ng'osobola okuddamu ne weetegereza n'ogenda ng'okakase. Ffe waffe e Buganda omwana bw'agezaako okutambula nga tayavudde tumusiba ebikolokombo. Omanyi lwaki? Omutendera gwonna gw'ogezaako okugenda nga tonnatuuka guba gugenda kukutawanya, guba gugenda kukukuba ekigo gukuyise ne wali we wali obuuse atoddeyo bupya emabega gye waali badde wasooka okkakatira. Nabwe kityo saagala ofuuke omwana alina okusibibwa ebikolokomba. Bw'oba olabiddwa nga tonnakakatibwa kwavula obadde okyali mu ssasa ng'oli mu kuteekebwateekebwa. Ekyo ky'oyitanga ekikambwe kye baakuyisizzaamu eky'okkumma kkaadi ya National Unity Platform, ekyambe ekinaasala kirwa mu muliro, ekyambe ekinaaba ekyogi kiweesebwa omuliro omukambwe. Mu kaseera kano kitwale nti oli mu ssasa, oli mu kuteekebwateekebwa, oli mu muliro omukambwe, naye gy'ogenda okukoma okusala oba okuba omwogi eri abantu b'onaaweereza singa onaaba weewaddeyo n'odda mu kiraasi mwe baakugambye nti toli promoted tupitu n'omaliriza P1. Ate ku mulundi guno bw'oba ozzeemu mu kibiina tokibeeramu na ssuubi wadde nga libeerewo ngamba ekibiina ekya class eno gye bagambye nti toli promoted to another class. Tobeera na ssuubi lingi nnyo kubanga liyinza okufuuka eri ekimpatiiro oba olumbe olugenda okukutta. Omusajja bw'aba agenda okukwana omuwala asuubira okugaanibwa. Naye omusajja oyo agaaniddwa singa agenda ng'akimanyi nti noono gwe nnumbye ayina omutwe gwe era ayina tesiti ze ne choice ze akyayinza okuŋŋaana, kyova olaba bo bavaawo mangu kaŋŋaanyi. Naye ono eyagenze n'essuubi lyonna akubye obukalu bwabusibidde eno atimbye empale essimu olw'okuba yagenze na kimu kukwana na kukkirizibwa bwe bamugaana, kyova olaba atandika okuvuma omuwala amugaanye ebitege, atandika okumuvuma embaliga, atandika okumuvuma enkobogo. Essaawa eno ekikuvumya structures mwe baalondedde obukulembeze lwa nsonga si ggwe wayiseewo ate nga wagenda olowooza nti ye ggwe agenda okuyitawo. Olulala ebyobufuzi bino tobiyingiranga n'essuubi eddene kuba kakati ggwe onfaananidde omuntu asobola okutunda ebintu byo lwa byabufuzi. Essuubi olina okulibalansinga. Essuubi teririna kubeera haayi nnyo kubanga buli olinabeera haayi ennyo oyinza okuwunzika ng'obadde disappointed nnyo nga tewali aku disappointi nze naye ng'essuubi lyo lyeri ku disappointi nze. Ekibiina kya National Unity Platform tekinnaku disappointingako okutuuka okugamba nti nzija independent, wabula essuubi lyo lyennyini gakomyewo lyeryaku disappointi nze. Nalina jjajja wange ebukojja eyo bamuyitanga Haji Sonko Muhammadu. Nkulaga obukyamu obuli mu ssuubi eddene ennyo. Haji Sonko Muhammadu yayinanga taata we omuto, muganda wa taata we. Ffe ndowooza naffe twalinga tulina kumuyita taata kubanga taata wa jjajjaawo naawe abeera taata we, baamuyitanga Ali Senkungu.
Ali Ssenkungu yazaala omwana omu ate nga wa buwala twamuyitanga jjajja Mai kubanga bamaama baffe bamuyitanga ssenga. Olw'okuba yazaala omwana omu ate nga wa buwala kitegeeza nti eyalina okumusikira yalina kuba mwana wa muganda we. Kati mu kaseera ako akasembayo ng'anaatera okufa oba obulwadde obwasembayo obwamutwala, jjajja Muhamudu yakola ebintu. Jjajja Muhamudu yajjanjaba kitaawe era nga kiri mu giraasi n'omutakiraba nti Muhamudu yagenda okusikira Ali Ssenkungu. Munnange ku lunaku lw'olumbe ekiro lwe lusulwamu, omanyi lugenda okwabizibwa ng'omusika yategeereddwa ekiro lwe lusulwamu. Ekiraamo kigenda okusoma agenda okusikira Ali Ssenkungu nga muyita Sirimaani Kikwaku nga si Muhamudu Sonko, era nga yaweereddwa ebibanja byonna ebya Ali Ssenkungu okuggyako eky'omwana omuwala ow'entumbwe za Ali Ssenkungu. Muhamudu olw'okuba yali ataddemu kingi mu kujjanjaba ono ng'alina kigendererwa, olw'okuba yalina essuubi lingi, teyabasitinga disease, teyabulinda kukyabasitinga disease, teyayabya lumbe. Yavuga mmotoka ye ng'akwata n'abaana be nga batambula badda ku kibuga lwa ssuubi ddene. Buli kintu ky'okola n'essuubi eddene kiwunzika kikudisappointi nze. Olaba kaadi eyo buwanguzi fine, naye ate Umalumagala yawangudde okusinga Nalukoola. Eyo tabuuzizza nti yeeko ki. Nalukoola kanso agenda okufuuka MP no matter what, yafuna kaadi naye ate teyawangudde kusinga Umalumagala. Oluusi ebintu bino bye mulowooza nti bikwatibwako si bye byokka eby'okuwangulwa. Waliwo ekyokuwangula ekinene mwenna kye mutasobola kuteeka maaso oba kye mutayinza kuteekako maaso, kwe kwagalwa kw'abantu. Ye royalty. Bannaffe abasatu we baali bayimbanga, bano abalala baalina ebirooto bye balowooza nti byali bikwatika kawaadi, era baateekangamu ne ssente nnyingi nnyo okusobola okufuna awaadi eziri international, ne bakola vidiyo ez'ebbeeyi ne bagira ki, ne bagamba Bobby akoma wano mu Uganda, ate sinakindi mu Buganda mukka, naye nga ye Bobby eyo si ye awaadi gy'atunuulira. Awaadi ya Kyagulanyi yali nti bwentegeka ebusaabala ne mbayita bajja. Bwe mbagamba nti mukkakkane nga waliwo obugugulano basobola okumpuliriza. Bwe nkulembera kampeyini ya kino basobola okumpuliriza. His Excellency Bobi Wine mu bonna ye muyimbi ate alina awaadi zikwatikako, naye ate nga ye yasinga okufuna awaadi bantu. Kakati kino ky'olabanga awaadi kigenda kukugasisaawa kwesiimaakwo oba n'okusikira abantu abalala nti gwe yawangudde awaadi. Naye ate nze nsobola okukwata ku mitima gy'abantu nga situtte awaadi era nga siwangudde awaadi azirongazi. Ntegedde abantu kye baagala, ntegedde abantu kye banyumirwa, ntegedde abantu kye bawuliriza, era ntegedde abantu ebibasanyusa. Olwaleero babebekulu abawangula za Freeman, abafuna zi nomination mu zikola award, osobola obbatuuza His Excellency Kyagulanyi Robert waatudde. Nti oluusi ate bino bye muteekako amaaso si bye munoonya era si bye mwetaaga. Kakati olunaku olwaleero Wumalu wa nsonga nnyo n'okusinga eyafunye kaadi olw'okuba teyajja na ssuubi ddene nnyo weewaawo yalirina
naye bwe yawangulwa teyasanga buzibu kugamba nti ŋŋenda kukola noono sigenda kgenda nga independent eyo awaadi esinga ne kaadi ekyo kye yawangudde kisinga ne kaadi kakati ebiseera ebisinga gana amaterial thing agakwatikako gateekeko ebirowoozo naye si nnyo galimu ekintu eky'omunda eky'obugagga ennyo ate gwe kyotateekako birowoozo kulengera wayingira n'essuubi ddene essuubi ery'eddene lyatuuka ne lifuna ebigendererwa n'ebiruubirirwa okuva ne mu bantu ababi kyova olaba kaakati likubonyaabonya naye kaadi we baagikumye n'oluyakitinga bw'otyo oba n'olaga nti tosobola kubeerawo owulira bubi yakutuusa ne ku malaala ate akalulu bwe banaakakuma togenda kwetta tobeeranga n'essuubi ddene tobeeranga n'essuubi erisusse nze ekolera Ese tuli ku NCK TV nkugamba kimu nti munange wabanga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde buterevu amawulire ffe tugayina mu bungi nnyo 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 nnyini ddala tula butuuzi kalira nywera ebisigadde byonna byonna nja kubanga mbikosigala naffe tovaawo